ate Ssaanya wafubutuseewa kati ku bizibu byetulina mu Nuupu ate katweyongeddeko n'ekizibu kya Ssaanya. Ssaanya naye olowooza tukyasobola okwesiga? Kati Ssaanya ate oyagala ki? Era Ssaanya kati wazze kubega ki? Ssaanya twakutebuka. Ssaanya tukyasobola tufera. Ssaanya ne weweekaabya tukyasobola kukwatirwa kisa. Nze simanyi bala naye nze Ssaanya mi personally nakkoowa ne katembawo. Ssaanya olya mu lulime ne mu luzise. Musajja gw'omukulu. Leero ne weekaabya ab'enyale mbaakukozesa. Ate bw'ojja mu Nuupu n'obayo by'osomolayo ate n'oddayo eri bw'onoonya kasente. Kati leero wazze kubega ki Ssaanya? Ate banenze Ssaanya nakkoowa. Ssaanya nakkoowa, Ssaanya nze gw'olaba. Ssaanya nze nakkoowa ate nga sikuliisa nakkoowa. Ate kati guno omulundi gw'okomyewo saakusiimye, saakwagadde. Ssaanya tuyamboddeyo gy'ova. Ssaanya tulina ebizibu byaffe n'omukulembeze waffe aliira ku mawanga ali mu buwaŋŋanguse. Ssaanya tuli bakambwemu. Ddayo gy'obadde no terina kyogenda kubegayo kubanga n'omukulembeze yafulumyamu eggwanga. Ssaanya otuyita abasiru. Wabula ate Ssaanya tontabula. Bwe twogera ku Ssaanya Abannayuganda abasinga obungi mumumanyi oyo Ssaanya y'omu ku bannaNuupu abaakwatibwa luli omulundi guli ogwasooka ng'ali solid nnyo. Naye ebintu byakyuka mpola bwe yali mu kkomera eyo n'akola katemba era kigambibwa nti bafulufiga bwe bagendayo ne baba promisinga heaven and earth enaavaayo bwe baamugjayo n'atuuka mu kamera n'ayogerera pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Amafuukuule n'ekibiina kya NUP ekyataayogera kye kitaaliyo. Munnange ng'ebintu nga w'omanyi ndowooza ne bamucwangayo ke bamucwangayo mpulira nti baamala ne bamupangisiza ennyumba naye ebintu byamala ndowooza ne bibamwefuulira. Twagenda okulaba ate ng'aze mu mawulire n'addamu okuba ng'ate yeefuulira bafulufiga n'aboogerera nnyo era n'adraginga n'omukulu Aruna mu bintu ebyo. Abaana nno ne bamuyisaamu eggaala Aruna mu biru kubanga yagamba nti meeting zaatuulanga we era ku woteero ye era gye baabagulira n'emmere ebintu byali bingi bye yayogera. Munnange ate tuba tuli awo ng'akomyewo yeekaabya. Ssaanya guno nno si gwe mulundi ogusoose okuba ng'akomawo okujja ne yeekaabya era ne bamwanizaako ku kitebe oba mujjukira bulungi bamwanizaako ku kitebe naye abaana ne bagamba katumuteekeko amaaso aga abiri. Ate munnange twabadde tuli awo era azzeemu okuba nga yeekaabya era ayogera nti kuva we nalumba simanyi pulezidenti w'ekibiina kya NUP obulamu tebuddangamu kuntambulira bulungi bannayuganda bankyawa. Ate oyagala ki? Ayagala ki? Era kye bamugamba essaawa yakake kiki ate ekimukomyawo abeere eyo gye yagenda gye yafunira essanyu gy'alina ebirungi ebirala abyesonyiwe. Awo tuvuddewo mukiraba ekiri mu Uganda ekigenda mu maaso. Mulabye Abannayuganda engeri gye balajjanamu, engeri gye bakaaba, engeri gye babamenyera amayumba. Wabula ekintu ekisinza okwenyamiza kye kino nti waliwo ennyumba gye baasanze ng'eriko ekifaananyi kya Generaali Muhoozi Kainerugaba. Kyo ne bagamba nti temugikuwaatako era yo tebagimenya. Ekintu ekyo kyalese Abannayuganda abangi nga beebuunya era nga beebuuza. Abannayuganda wano we tuli ate nga nammwe mubirabanga bwe tubiraba. Mujja kukakasa nti kaakati Uganda wano we yatuuka. Tebasobola kwesika. Bannamagye tebalina nawe weesikira nga bagoba mmwe embuzi ku mataka. Nga bagoba mmwe bannansi ku mataka gammwe nga babasenda. Naye ennyumba eriko ekifaananyi kya Muhoozi ebaleme n'okukwatako. Ebalemye n'okusenda. Nga n'abadde agezaako okukijjayo bamugambye bw'ovaawo enkya oyinza obutasula. Besimenti yeeramula. Kati mwe Abannayuganda mujja genda mutegeera mpola era mujja kumanya nti oyo kaakati bw'agamba nti gundi afe tasula. Mujja kutegeera nti gundi oyo bw'agamba nti gundi ekifo kyalimu enkya simwagalamu enkya ayinza obutakeesa. Naye nga singa ennyumba ebaddeko kifaananyi kya Kyagulanyi mwenna n'abadde okumpi badde babakuba emiggo egibattirawo.
nabadde nannyini nnyumba eyo obadde oyinza obutaddamu okulaba ku budde bukeera butya singa kibadde kipande kyakyagulanye kati Abannayuganda mujja kukakasa nti oyo bw'agamba nti gundi bamutte oyinza obutakusula bw'agamba nti gundi enkya tasula era oyo yagamba nti oyo bamujja talina musango era gwe musango teyaguzza ne bamujja mu kaduukulu Abannayuganda mujja kutegeera nti eno embeera gye tulimu paka nga tumaze ne tugamba nti kaakati ekimala kimala tugenda kubeera abagwira ku mataka gaffe mugenda kubeera emmomboze mu ggwanga eryammwe kuba naffe kaakati fe aboogera tuli bagwira paka nga tukomyewo e Uganda mujja kutegeera nti ekifaananyi obufaananyi kisobola okuyoolawo ennyumba zammwe mwenna nga kyo tebakikutteeko mwenna ne musula kasasiro Abannayuganda mujja genda mutegeera mpola nti ku mwenna tewali ayina kiddako era tewali ayina mugaso mu maaso g'abana abasajja era tewali ayina kiddako be muyita bakuuma ddembe nga babakolako ebikolwa ebitasobola nakukola ku nsolo ekifaananyi obufaananyi ekipande obupande bakibibiyita nga abayooyoota kabaka era nga buli omu akyebalama bwebalami bonna buli omu beebwalabwala we badduka tebasobola nakukwatako eyo ennyumba we kiri nkimanyi Abannayuganda mubirabanga bwe tubiraba nkimanyi Abannayuganda nga bwe tubiraba we mubiraba ate mujja kutuuka akaseera ennyinda ejja kujja omusaayi era mujja kusituka ola musitukira bya kisiru mujja kusituka twabagamba kino ekisanja temwesindika buli omu ajja kufuna ate bano tebalinaako baabwe abo bwe tuli imagine ekifaananyi bufaananyi naye bagambye temugikwatako era temugeza awo Uganda yaffe era yo ne bagiprotectinga ate ono yavuddeyo n'agamba nti nedda muleke kukaaba era temutuwogaanira kubanga ebintu ebimu bino we tuwogera mugamba ate naye kakibatuukeko mulyoke mukkirize nti bulijjo bye tubagamba bituufu abantu b'omu Kawaala ki ekibalowoozesa nti ne waliwo agenda okujja okubayamba nga mmwe mwali muyambye baani oba bannammwe baakuba omulanga mwe mwavaayo ne mwegatta wamu nabo munoonye be bajja mu Lubigi gye baalaga nammwe gye muba mulaga nina bendabye nga muli mu kwekaza nti Pulezidenti Museveni jangu otuyambe ffe tuli balonzi bo mulimba temulondangako ku Museveni singa bibadde mu kyalo eyeeyo kaliisizo n'aligambyeko kale naye temulondangako ku Museveni mulimba temumuyita kiwulira ekintu ekyo busimanyi ab'ebweru mutuyambeko abali mu Uganda mutuyambeko naffe abali eno tuli bubi okiwulira buli omu yeeyambe kintu ekyo okitegeera buli omu yeeyambe mwekwatekwate muli bangi mweyambe oba mugende munoonye be baasengula mu Lubigi baakikola batya baalagawa we baava mu Lubigi baalagawa okiwulira so temutuleetera kulowooza nti no mmwe mulumiddwa nnyo era okumenya kutandikidde wammwe bulijjo bannammwe bakuba enduulu nga mmwe musirise mugamba nti munaye ffe tukyali oke naye nga muli mu ntobazi bwe mwazimba ffe tukyali oke kati essaawa zino eno kiri wuwo okuba enduulu olaba mulirwanawo tasobola kuyamba kubanga balirwana bo bonna baabamenya bamulirwana baakuba enduulu gwe n'osalawo okwezingira mu kikunta kyo ng'olowooza nti ewo kyaterera dda olw'okuba oyina ebiwandiiko n'ab'omu Lubigi bayina obusuulu kubasasula ewa Kabaka naye baabamenya mmwe temubaddeemu nabakadde nnono ab'omu Lubigi mwalimu abakadde ne balaajana ne basulanga naawo musuleewo mulemerewo naye ku nkomerero ya byonna bagenda kubajjawo ng'abalala bonna ye bakikoze anti buli akuba omulanga akuba gugwe oli waakuba omulanga oweeno ng'ogamba tebinkwatako kate mutukaabirira naye kyessaagala muwuddiise bantu kugamba nti nno Pulezidenti Museveni vaayo tuyambe nti ffe twakulonda ffe twakuwa akalulu temumuwanga ku kalulu temumuwanga ku kalulu kalulu kike mwamuwa mulimba nnyini tujja gifunda mu ffenna
omusajja omu yabagamba nti mujja kiwulira Mikira buli oli waaba akuba enduulu gwe n'ozinga ogugwo guzinge naye ng'okimanyi nti essaawa yonna yonna gwezungulula waliwo ekigenda okugubojja gwezungulule kati ab'omu kawaala emikira tegyezunguludde temutuleekaanira yes temutuleekaanira naye tekisigenda kukkiriza era ekinkozeseza vidiyo eno kulaba nga buli vidiyo gyenda beyita Pulezidenti Museveni vaayo tuyambe ffe twakulonda mwamulondawa mwamulondawa lwaki mulimba naddala ddala mmwe abali wanino mu central wano mwamulondawa mulowoozayo Museveni musiru tategeera tamanyi baamulonda nabatamulonda aha mujja kiwulira buli omu agenda kukola ki buli omu agenda kukomba kulozaako ku bukambo bwe temumwekwasa mbu mwamulonda mwogere birala wakiri mwalikabe mugamba nti Pulezidenti Museveni tumanyi tetwakulonda naye tuyambe 2031 tugenda kulonda singa yeyenkaba gye mukaba ne mutakaba nkaba ya bulimba mbu twakulonda tuli balonzi bo twakuwa akalulu mulowooza yesi mulalu tategeera mutandika okukaba nti Pulezidenti Museveni tuyambe bano batumenya ne masimanye tumenya naye twewaddeyo bw'otuyamba tugenda 2031 tugenda kukuwa akalulu eyo yenkaba gye mulina okukaaba etaliimu kulimba mmwe mwereetera n'ebizibu Museveni waabeereyo n'abalaba nga muli mu musiru wazambu mwamulonda ng'agamba ne wali mumenyeewo ne bali mubamenye ne bano mubamenye kubanga akimanyi muli bayaaye muli balimba bana Uganda muli balimba nnyo muli bayaaye nnyo kati mukaabe gwe mukoowola temwamuwa kalulu yes gwe mukoowola temwamuwa kalulu Museveni temumuwanga kalulu temumwesibaako ye ebintu bye abikola kibuli okiwulira abikola kibuli n'agamba nti ngenda kukozesa amagye gange gankole ki ganzize ku ntebe naye so simmwe bannayuganda simmwe mumulonda simmwe mumuteekamu eyo entebe Museveni talimu eyo entebe lwakuba nti mwe bannayuganda mwamulonda mumukoowoola mbumukaaba mumugirayo tuyambe vaayo tuyambe Museveni newalala menyawo esikulinaako buzibu buli ali mu ntobazi Museveni mumenye ogabirewo zi kampani musaaga mbuseba bali ebweru mutuyambe mukoleki mungawe mwali mutuyambye ddi naffe tuyina ebizibu ebyaffe abamu kuffe tuyina 0.0 ku akawunti tuyina ebizibu ebyaffe singa tujja bunaku ne tukaaba waneeno muyinza n'okugamba nti ki naye naffe tuyina ebizibu ate bannaye temutukowolera nti mwabali ebweru mutuyambe ffe tuli baforoyina mujjukire basayininga dda sovereignty bill tuli baforoyina ate muli mutugabira abannayuganda abali ebweru mutuyambe ffe tuli baforoyina mutuwe ku kitiibwa yes naye nga kababamenye kuba nammwe banneiba bamwe baali babamenya mwazinga emikira emabega ne musirika nammwe kati mufe kimugunyo obulumi buyitemu mu kimugunyo temutuleekaanira onagambye nti mukaabireyo mu kimugunyu temutuleekaanira ffe tuli bakoowu naffe tulina ebituluma mukitegeera ekintu ekyo nti so mutuggyeko akajanja ate nno mbuga kyali mabaga katandika butandisi ate era nga kituufu bano abantu bebakola byonna babikola nga babitegeera era nga babitegeeza era ndowooza baasooka ne balinda akalulu kaggwemu bulungi akalulu ne kaggwa okulayira ne kuggwa kakati butulugunya munnayuganda kwe kuliko omusajja yagamba mbu kino ekisanja bakiyita ssanja n'osiriipu omunnayuganda wakubonaabona abo bwe tuli ate nno tubadde tukyali awo tukyagenda mu maaso noonavayo n'abagamba nti bannange musirise ku nsonga ya internal affair eno nti omusajja gwe baakutte ne bateekayo nti ebintu tebijja kuba byangu jjukira baakutte Dr. Lawrence muganga iziti muganga ono owa Victoria University gwe baataddeyo era nga abantu bangi bemulugunyiza ku kintu kino naye ngaera bikoma kwemulugunya tunaakolawo ki tewali bannayuganda mwaganye okuvaayo okubaako kyemwemulugunya ku nsonga za internal affairs naye mbakakasa nti mugenda kunyigirizibwa n'okusinga luli nga bwe kibadde Pulezidenti Museveni yavuddeyo n'akwata omusajja omunyarwanda
Dr. Lawrence Muganga namwa oba minister wa internal affairs omugwira teyabuwadde mu Nancy olaba luli lubadde lutalo okufuna obufunyi passport atengo taddemu akasente anga atalyo si munyarwanda okufuna obufunyi ebikogerako nga gwo mu Nancy lubadde lutalo nga si munyarwanda kati kigenda kubeera kitya mwe mugenda kulowooza nti nno kino kinyiga bankyukakyuka bokka naye mwenna mugenda kukifunamu obuzibu ze mbabuulidde era abaweerera musasule school fees zammwe nga muweerera naye mukimanye nti wano Uganda ekiseera kigenda kutuuka nga abalina emirimu banyarwanda bokka nga wano tewakyaliwo mu Nancy alina mulimu nze mbabuulidde musirike mubeereyo n'amasimu gammwe musirike tebibakwatako musirike waliwo n'ekibaluwa ekyabadde kitambula ku mitimbaganawo nga bagamba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agambye nti basooke bakwatiremu nti banoonyereze ku butuuze bw'abantu abo naye ate bamaze bavayo ne batugamba nti ekibaluwa kiri fake si kituufu era bonna bakitambuza mu bukyamu. Nga tuvuddeyo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo tukyatunuulira ebigenda mu maaso n'eno mu ggwanga Uganda. Jjukira juzi alaba ekibiina kya NUP nga kikoze shadow cabinet naye abantu boogedde ebigambo bingi naddala banankyukakyuka abamu si basanyufu naye ate abamu bavuddeyo kubanga balambulula ku nsonga zino ne bagamba bannange ebintu temubitwala wala. National Unity Platform yalonze leader of opposition. National Unity Platform neronda bashadow minister si bwe kiri abaana bagambye nti NUP yatunze struggle ne bannaye struggle eno ako Museveni yakabalira dderi mabega njagala mutegere reaction yammwe Museveni agiriko nnyo gojja kujja okole video ng'olowooza olwanyisa Museveni kumbe gwogattako njagala nkubuuza ekibuuzo ani asinga okwagala NUP ezikire erekerawo kola ani asinga ojjagala kubanga Museveni bwe yali abala olutalo yamanya nti alina okuzikiza ekibiina akizikizza atya alina okuzikiza abantu abazikiza atya owulira abantu alina ozikiza people power agizikizza atya kaakati ebintu ebyo bisatu bino njagala mutegere nti Museveni byonna tabyagala ekyo nkibabuulira nti okubeerawo ku NUP aba akimanyi nti eva kujja wajja mmerukayo abalala bajja omusumbuwa kati aba ayagala mubiviireko ddala kaakati gwakuba emmundu awoza NUP musimanyi yalonze ba shadow minister yalegitimizinze gavumenti ya Museveni njagala mutegeere kino NUP kyekibiina ekyajjawo nga Museveni yafuga NUP kyekibiina ekyajjawo nga abakiteekawo bakimanyi nti ebibiina byonna birina otambulira mu mateeka otegedde newankubadde baali bakimanyi nti dikiteeta yafuga era bakimanyi nti amateeka tegakola ne bateekawo ekibiina ekyo kibeereko ne wekituyisa era bwe twalinga twogera ku nsonga ya protest vote twabagamba NUP teina kyegenda kukola tegenda kukugirako Museveni naye kiringa nga kimotoka ekiriko ne wekigenda okukutuusa then gwe wejjireko Museveni omukulembeze yayimiriranga pulezidenti w'ekibiina ky'NUP agambye bw'ati agenda wano nga Museveni ne bwagezaako musitopinga amenya mateeka kuba ekibiina kiri mu mateeka owulira omugaso gw'ekibiina bannayuganda okuzuukuka mu mawanga gonna n'okubeera awamu omukulembeze waffe yali yeeyambisa ekibiina kya NUP okubeerako ne wekikola ki ne wekimutuusa era okumuyamba okugatta abantu n'okugjawo ebyo bitribalism na biki yatambulanga ng'omukulembeze waki wa NUP kaakati gwe essaawa zino otugamba nti NUP ereme kuddamu kubeera ki ezikire ekyo Museveni yasinga okyagala lwaki nti mu NUP mujja mumeruka buli kaseera abapya bameruka ate bamufuukira buzibu kaakati gwe essaawa zino otugambye nti anti kilegitimizinga gavumenti ya Museveni njagala ompulirize ekibuuzo ekyebuuzibwa legitimacy mumanyi kyekitegeeza bwe muba mumanyi kyekitegeeza mumanyi amakulu kige tufuna mu legitimacy abazungu basobola ogaana legitimizinga gavumenti ya Museveni naye nebeerako emyaka nga 3 ng'eya Mugabe bwe yali Mugabe baamugaana abazungu basobola ogaana legitimizinga gavumenti ya Museveni
nga ya Traore taliiwo tafuga kakati ate ffe olutalo lwaffe lwakugoba Museveni kumujjako oba okategedde ffe tulwana Museveni kugenda ako mukategeere so si butamu legitimizinga kituufu omukulembeze ku mutendera gwe bw'asalawo n'agamba nti nze sigenda legitimizinga gavumenti ya Museveni ku mutendera gw'obukulembeze awo tukola ki eyebeera tiiki ako kaba katuufu nti agikozesa ng'ensonga okugenda mu bazungu balabisa nti oli mwe mumuwagira laba byakola teriyo muzungu agenda kujja kuyambe mb'olw'okuba Museveni yazze natta abantu 10 mu ggwanga ewamuwanga Kivumbi mbukati abazungu bagenda kukwata bajje bakuyambe wa engeri yokka abazungu gye basobola okuyamba ebizibu byo kubifuula bizibu byabwe birina okubanga nabyo bizibu byabwe nga bibakakatako yensonga lwaki omukulembeze agenda eyebweru okubalabisa nti oli omusajja atta abantu bano yemmwe mumuwe emmundu oli omusajja atta abantu bano yemmwe mumuwe obuyambi kitegeeza adriving ebizibu byo okubigatta ku by'omuzungu n'omuzungu bifuuka ebizibu bye tuli mulabi mulungi omulabi wa NCK TV bingi nnyo byenkugambye nti amawulire ge tulina okuba nga tukutuusaako naddala agatambula gagenda mu maaso wadde eno mu ggwanga Uganda era bingi nnyo tugenda okuba nga tubikuwa tuula butuuzi kalira nywera era bw'oba oliyo munange nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharingo liking ebisigadde butereeva amawulire tujja kuba nga tugakuwera tujja kuba nga tugakutuusaako nawole wona w'osinzidde tuula butuuzi kalira nywera sigala naffe tova